wano wekifo we nayimirira ewiiki 3 emabega ne mbagamba nti omuti bugagga ne mbawa ekyokulabirako bwe tubadde waggulu eri olabye bu small po era bu small po mwe buli bungi nnyo mbulabye nga babufulumya ne mbagamba nti nze omuti ngukuumira ekinene nnyo myaka 4 nga guba guvaamu ogw'embaawo ez'embaawo giizino bagisala era tubadde tuyingira wano nga mmotoka akatissa embaawo emiti gy'embaawo obuloddo bw'embaawo nga kafuluma ekigambo kyange nze bwe nkyogera sikirumamu ate era sikiddamu oyo awakana yeetuukire walabe gino emiti nagisimba covid naye ne mbagamba nti kintwalira olw'okubanga ettaka ddene kintwalira ebbanga ddene kati eno padoko gye nasooka okusimba kati padoko endala yiiyo eddako ekyabuzaayo akaseera kaayo naye nja kugisalira ogwayo ng'eyo padoko evaawo nga padoko endala ng'ogenda bw'otyo baganda bange ne bannyinaze okwo kwe kukola ssente entuufu era ennuŋŋamu n'okendeeza n'ebizibu ebitwetooloolerako mu bizinensi ez'endala teriiyo agula muti gwo ku bbanja teriiyo ali kugamba nti emiti gyasukka obungi okuggyako abo abali mu bifo ebiri ewala ennyo nze osanga nninawo advantage eyo nti ndi kumpi n'ekibuga n'akatale gye basinga okuzimba amayumba amangi naye tekindobera kuwa bannange magezi amagezi muliro bwe gakuggwako ogenda wa munno kubanga nange osanga emiti gino saali gitegedde singa sirinaako be nalabirako bw'oba olina ettaka eriwerako simba omuti simba emiti ebika byonna ebinansi ebyasangibwawo simba n'ebiti ebikozi bya ssente ono kalitunsi owa GU 78 akola ssente bw'obanga oli ku ttaka eddungi si wa mu kisenyi takolera mu kisenyi asinga kukola luno lusozi era naluyimirirako ne mululaba nga lusozi ono kalitunsi bw'omuteekako akagimusa emyezi 18 ng'otandika kusala emyezi 2 ng'otandika kujjamu medium poles wootuukira mu myaka 3 n'ekitundu ng'ab'obuloddo balamuza ng'ero ojjamu ng'oddamu ng'osimbawo kati wano ngenda kubbawo omusiri gwa kasooli enkuba weetandikira insha Allah naye empeke ya kasooli wano omuti wali empeke ya kasooli omuti wali kasooli oluba okuvaamu bw'ati ng'emiti gyange gisituka